Popin Media. Sanitation. Use our toilet with care and might. Ntinganze chairman w'ekyalo kino amanya bampita Wafula Nassani naye abalinako ebifo ebikyamirwamu bali mu 165 abalinako ekifo ekikyamirwamu ate abalina ebifo kale abalina toyi ennungiko ezisobola okusiimulwa mu ngeri ey'enjawulo bali ziri maka 20 abatalina bali 88 abo tebalina abo nga beyambisako owaba neighbor abantu bano lwaki tebalina buyumba bukyamirwamu nina ebitundu eby'omusenyu ng'ekitundu ekyo kya musenyu kirimu olusenyusenyu kati bw'asima toyi eyo egwamu munda naye waliwo toyi gye tuva okulambulaawo bagiyise simanyi soft tanka oba soft toilet wali bwempulidde mukyala mukulu ng'ekituli ky'olina okituuziza mu nsiko muli weyamba anaakulaba n'aliddawo ali kusekerera ne famire yammwe n'agenda mu byafaayo nti yeekola ki yeetwama mu nsiko kubanga tuli ku lunaku lwa kabuyonjo twogere oluganda oluki si weewaawo basaba ne banyabo ng'omubaka w'ebbaale akozeseza ekituli Katonda kyamuwa eky'omumwa okubakiikirira obuki obulungi era ensonga zonna ezikwatagana n'ebbaale constituency zituuse buki. Omwaka oguwedde twafuna kolera e Busaane mu kitundu ky'e Namutya naye we twafuna kolera ensonga lwaki eyo kolera yatandikira e Namutya twaliyo eggwanga erimu abakkiriza nti bo wagenda mu toilet n'afuluma alina okutunulako ku byafulumye kati nga wafuluma mu toyi bigwayo wansi tabirabako so nga balina kufuluma mu nsiko nga disitulikiti era tugenda kubazimbira toyi ku Mwale Namutya olabanga mu disitulikiti y'e Kayunga si bukyafu bwokka naye olw'okuba tulina ne tribes ennyingi waliyo abantu abamu intentionally olw'okuba ababiri bingira mu tribes zaabwe nga bafuluma nga tebalina kufuluma mu toyi tusomesezza kakasa abantu abamu bayize agala obbakubira omulanga olunaku olwaleero nti batukwatiddeko ne batuwa kabuyonjo ez'enjawulo mu malwaliro mu masomero naye tubikwate bulungi tuleme byonoona n'abantu abalina kabuyonjo eka kabuyonjo wogisanga ng'etukula era gireke nga bw'ogiyingidde bw'ogiyingira nga kuliko ekibikkako bw'ofuluma ekibikkako kirekeeko bw'ogyonoonera girongoose bulungi ogireke nga weebadde ebeere ennyonjo era mwenna abalina kabuyonjo mbakubira omulanga nti muteeke toilet paper mu toilet oba tolina toilet paper teekayo ebipapula by'amawulire oba tolina bipapula by'amawulire teekayo ebikookooma abantu baleme kukwata mu bintu ebyo batambule nabyo ate endwadde zibeere nga bazitambuza twekuume nga tuli bayonjo kubanga we tuneekuuma nga tuli bayonjo ne gavumenti ejja kulekeraawo okuteeka ssente empitirivu ku ddagala endwadde nga typhoid tujja kubanga tetukyazirwala endwadde nga diarrhea endwadde z'obukyafu zonna kolera tujja kubanga tetukyazirwala era n'amalwaliro gajja kuba tegakyetaaga ddagala lya ndwadde ezo tubeere bayonjo tulabirire kabuyonjo tubeere balamu kubanga wobeera omukyafu kikuviirako okulwala n'okutambuza endwadde. Gange bampita Olajiwe Nimana Valence twalwanangako n'obulwadde bwa kolera wano mu Kayunga mujjukira nabadde nga wendi wali nga ndi mu kulwanagana n'obulwadde lwa kolera n'ennyo eri Busaana si Busaana eri mu faamu abantu twasooka okubagamba ne bagamba nti si bulwadde mpolomolo
naye ekyaleeta obulwadde obwo kikirala kulya amazzi nga si mafumbe. Amazzi nkyegudde bulungi, fisses nga mpisi nga tizifumbe nga tizifurayinze nga mpisi njereere. Ate awo kitegeeza nti abantu tebalina za kabuyonjo n'abaziina tezisaanidde. Abamu bagezaako okuzimba za kabuyonjo, abalala ne bagenda ne bazitabaganya, kubanga oli bwazimba kabuyonjo ye tayagala ejjule mangu. Kati bwateekako enkufulu, abamu ekiro bakeera nga bagenda bamenya enkufulu zabali nga bazimbye za kabuyonjo. Abalala n'agezaako kumenya enkufulu n'emulema, n'akunganya abaana be bonna n'abaneighbors bonna ne bamugamba tugenda omulaga kukya, buli omu agende ateeke wabweru yeetoolooze agyetoolooze, bw'anaakoowa ajja kugulawo tuyingire lwapaka. Sikyetukola ate awo bwewowo nga weetoolooza ekuba bwegwa, amazzi bwe gakya gatwala mu nzizi zaffe netufunayo obuwuka. Kati leero omulamu agugamba toilet a place for peace, kitegeeza nti kabuyonjo kyekifo kyolina kweyagaliramu. Lwaki twataliko ekundi kino? Kubanga okimanyi olya bulungi onywa bulungi, naye saawa etuuka ng'ekusaba ebintu kufuluma, tulina kyakola pozi olina okunoonya weekubisuula. Naye bw'ogenda mu nsiko ogendayo nga teweetegese, ositama ng'otunula eri n'eri nga bakulaba, okiraba. Kati awo toyinza okusanyuka ng'oli mu nsiko, n'omugenyi bw'omufuna toyinza omulaga mu nsiko nti genda, n'obwafumba enkoko n'amala ogirya n'omugamba nti genda mu nsiko, agenda ng'akuvumye. Tuli musajja, abasajja bamu tibaagala okulaga bakwano bwabwe gye babeera. Lwaki? Tayagala kweswaza, kubanga bwakutumira esawa nezituuka za kugenda mu kabuyonjo nga togiina, oswala buswazi n'obutuka n'ova nawaka n'omusigayo. Buganda kasaba kubuuza eradde baba kubuuza gyova eriyo olutalo oba nedda. Kabuyonjo tulina okugibeeramu nga eradde mirembe. Disitulikiti yaffe eno eyakayunga simanyi bwawolo meka tezimukozesa oba Shalowero, naye buli enkuba lwetonye netufuna amataba toileti nti nezigwa nogatako enzizi ez'obudumu. Tubebenkanya tumanya nti obubi obuvudde mu kabuyonjo ezo busibira mu nzizi ezo ez'enjawulo. Shalowero ne Springs zifuna obuzibu. Kati nno maama asituka n'avaawo kasagenda kuguluza akima amazzi okujja tukufumbira emmere naye nga amazzi galeese galimu obukyafu. N'olwekyo tufube okuzimba ttooyi ezitamenyebwe mbeera ya budde, mbuyaga, nkuba nti n'ebitebera. Badde ngamba nti nno mu nnaku mu myaka egiyise abantu bazimba kabuyonjo naye enkuba bwejja omusawo ng'omugamba munaye omusawo toyi yagudde, enkuba yabadde nnyingi nnyo nnyo, naye tugamba nti nedda tufuneyo kasente akatonotono tulabe nti toyi ze tuzimba z'amaanyi, tenkuba neweetonye etya toyi esigale ng'ekolaki ng'eyimiridde. Twawulidde wano abasomesa nga bagamba bakazimba toyi emirundi 3, naye kati bwe tulina toyi project gyezimbye bajja kusobola okunuunamu baddemu bagikozese n'emyaka 2.
kakati tukubiriza omulanga ekyo kyetulina ogwo gwe mulamwa tituzimbe ebintu ebinaabeerawo improved toilets si weewaawo. Only 43% of households had improved sanitation facilities. 50% of the households had unlimited and 7 had no facilities, meaning they could participate open defecation. And 28 of the households used shared toilets. And in Karamoja alone, up to 60% of the households didn't have latrines. So, these statistics are not pleasant to us sincerely. So, the recent concluded study of cost of inaction for water, sanitation and hygiene indicated that the country loses up to 5,852 billion annually because of poor water, sanitation and hygiene. So what we need is to really rely on everybody to be behind as we try to improve the above mentioned poor indicators to make sense of the saying prevention is better than cure. Sanitation, sanitation, sanitation. Use our toilet with care and might.